Yes mukasi akantu olekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekkaanye. How can I help? Enamba ziizo zireeta Nakawombe Shifa gyasiba ku simu yo kozi ng'otapinga screen. Kwata ekitabo buli muzira kisa wano nze wange yandeka mu muzigo bwe natuuka e Saudi nanoonya okitegedde musobola okujja abawusindika request wano Monica 23 years she was hardworking yeekolera omusajja manna Monica agenda musooke muwere Monica atunyumiza olugero lwe abataalutegedde bambi please join the live Monica asobole okuba nga atunyumiza story ye byajja bitya byali bitya mujoininge live bambi nsaba tutapinge screen sharing live. I did want to help enamba ziizo ku screen amannya zireeta Nakawombe Shifa esooka Airtel eddako MTN just ku YouTube wandiikayo enamba bana network ya YouTube. Hi Madam Shifa webale nnyo omutima omulungi nange nina kyendi mutegeera nja kuba nkukubirako ayina kyali mutegekera. That's what she meant. Where did you get your weight loss? Ndabye message waneleza basweet Monica wuno Monica ayina tuddiramu olugero leka tulinde TikTok muwere bibiri katulinde na YouTube ntekeke eno bankubira ne kati eno bannange yeno Shifa thanks for help our friends in Raqqa. Thank you Chris. Network ya YouTube nisimanyi live ya YouTube kateriiko kanji connecting kuno simanyi kyagituukako. Bannaye Shifa thanks for your help. Okay. Katulinde ku TikTok bambi tusharinge bawera abantu bibiri Monica atunyumiza olugero lwe wano live muwere Monica atunyumiza emboozi ye muwere bamikwano network wefu Monica atubulire olugero lwe bambi ali wano ne kabebi ka 3 weeks okyakola surprise nange kankubuuza okyalaba surprise tolaba kati munnange siina bwe nkunyonnyola kuba noziraba toziraba singa ondaba era singa oziraba tujoininge. You don't receive calls. I do receive calls when I'm able to. Oba abalala ne baleka messages kuba mba busy ebisukkulumye oba network eyeyitaki Anita trust yes agikolera ddala bane tusharinge live tutapinge screen tuline Monica banna bamulaba gyali ne baby. Greetings to you all mwebale kujoininga. Aha. Tapping the screen, sharing the live. Tap the screen network eberenga eri clear. Agnes network eteredde ku YouTube. Zikamuweye 5 anaagula omuti gwa sabbooni nze nanteza bambi nanteza bampe ku kitabo awo oba mpandiikireko nanteza katulinde zijje nanteza agambye agenda tuwaayo 5 za Monica
bane tuwere tuuto tuli 122 katuwere abantu 2 banange Monica atunyumize emboozi ye erimu ekyokuyiga emboozi ye erimu ebiyigiriza bambi Monica nkozi gwe Monica ani Nambasa wanje Nambasa Monica nkozi Nambasa beddira ki senene beddira nsenene alabika atuteereddeko kandabe waliwo ataddeko wano omutwalo ogwo mu Justin soko wandikeko Justin awo atuwaddeyo omutwalo Justin banange tukubireko Justin engalo waliwo Justin akuwaddeyo omutwalo waneeno neyanziza nnyo Justin Monica akweyanziza nnyo bambi Justin atuwaddeyo omutwalo waliwo atusuubiza tannatuwa tezinnajja bambi twagala kusapootinga Monica ne baby we bafune treatment obujjanjabi bafune ekyokulya afune waabeera mukazi wattu buzibu ki agenda tunyumiza emboozi Monica katunyumize kandabe wano waliwo atuteereddeko obuyambi banaye sorry mukwatirire katini bannange waliwo wano atuwaddeyo 5 agambye enanteza naye ejjidde emmannya Abdulaziz neyanziza nnyo Nanteza Monica ojja neyanziza nnyo bambi weebale nnyo mukwano tweyanziza eyangambye tuwayo 5 yagambye enanteza naye namba ejjiddemu Abdulaziz amannya nange kamuweeyo 5 emboozi ye nagirabako ono tuta agambye naye agenda muwayo 5 mbwe emboozi yagirabako but network is poor. I don't know why. Just katulabe wano waliwo ayina enamba ereeta Amina ndabye atuwaddeyo omutwalo neyanziza nnyo Amina atuwaddeyo omutwalo nedda it's 5,000 zennenawo mumanya Christine Nalugo tutagenda tuwayo 5 kale sweet tizoke mukama kuwa omukisa Christine Nalugo ye tuta wandika tuta agenda tuwayo omutwalo TUTTA bannange kandabe wano abagala okujja otubuuzaako Phoebe amanyi ku mboozi ya Monica so sindika request nayogerako naye bambi n'omubuuzaako mukitegedde era nga tutudde wano emanju ku Kabaala ewali omukyala eyamulonda wetukyali era yesterday abalabye sitole namututte biki tunoonye nkoze omukyala babayita batya oli gwe twagenzeeko okumujjanjaba mulerwa twafunye mulerwa ejjo gye twamututte okujjanjaba omwana bakiyita batya kiri omwana kye bamutekako kireego kamuli naki n'ekireego okumujjanjaba ekireego Shifa why you don't answer my call I don't know why bannaye kati simanyi bwe namanya nti ye call y'omukwano bigenda ne bimpuuba naye kawakuba gumu towaddamu okubira ddala noddamu ku namba zombi tumalize era tukutte mikwano tapping screen sharing live tuli wano bane ennaku ekukeera you people saba tunoonyeeyo tunoonyezeeyo Monica kasente
tulabe bwe tupulaningira obulamu bw'omukazi wattu. Tutapinge screen tusharinge live. Teyeebase. Moni omanyi okuva enakusanga olwo olugoye lwobaamu lwoyinaye kati olowooza kiro. Last time I called you and I sent a message. Kati you send a message now then. Olowooza kiro. Manyi okuba n'olugoye lumu ng'olowooza kiro. Azaalira omusajja tetuganye naye weezaalira. Naye maama wazaalirayo oyo Ssekiganda. N'alukwata mukazi wattu n'alusala wano. Omanyi okukwata ddira n'ogisala bw'oti ofune w'oyonseza omwana kyokka nga lwe lugoye lw'olina. Oh my God. Kamale kulaba. Ndabyeyo wano aka message. Hey, thank you mukwane yatusuubiza 5. Wabadde wamuwandiise? Yes, tuta nzirabye namukuspelling de tuta. Ye yatusuubiza 15,000. 15,000. Nabukwasa Faith, hi beautiful, I'm going to send 5K for her. Thank you dear. Tweyanzanye mukumana network ya YouTube nga simanyi nakumanya. Tweyanza dear. Kati mami kagenda tunyumiza story y'abantu. Ngenda tuddiramu olugero lwe abataalutegedde bwe byatandika naye nga mutuwulira bwe tuli tetusobola kuwoggana weba tumutuyambirako okwebakako wano. It's a bar. Eri wali aba customer, that's why twogera mpola mpola. But the good thing, your number, and I'll put a load on it because I'm muzadde. Ye mukwano kanjiteekeko wano ku YouTube njipiininge. Ayagala kuyonka. Kale okutandika obulamu bw'emabega wali otunda ngoye kyenzijukira. Monica ng'atunda ngoye. That number to send her some money. Enamba zezo mukwano z'olaba ku screen zireeta Nakawombe Shifa. Zezo enamba zaffe zikwe ziri ku screen. Monica twata Nabukwasi beautiful Shifa, I sent 5K in the names of Annette Kabonesa. Tweyanza mukwano tuzirabye byatandika Monica yasomako mpaka S4. Obeera nno wasoma yongeza eddoboozi. Monica yasoma mpaka S4 n'amala n'agenda n'ayiga ekyalaani. Si kyo? Iye. Bwe yamala nga togireesa ate bakuleetere emmere balindeko. Monica n'ayigako ekyalaani. Monica bwe yayigako ekyalaani, Monica nga yeegomba okukola mu butiiki oba okutunga engoye. Kati nga bw'ogamba nti siina capital agula kyalaani, nga Monica talina capital agula kyalaani n'okupangisa room w'atungira. Obusente obutono bwe yayinawo capital wa mitwalo 2. Monica yalina emitwalo gye 2. N'agamba emitwalo gino 2. How are you, Madam Nakawombe? We bali kuweereza bambi tusiima kamama. Thank you, Princess. Monica n'agamba emitwalo gino 2 bwe baso apangisa room na kugula kyalaani kanjikozese nyingira owino. Ng'omwana omuta planinga. Monica na planinga n'ayingira owino n'emitwalo gye 2. Bwe yayingira emitwalo gye mu owino n'emitwalo gye 2 n'agakasuubula obugoye. Aziyimbe bino by'okuyimba engoye nti engoye 10,000 bwe bityo. Nali ntambuza okutandika okuyimba engoye. Nali ntambuza okutandika okuyimba engoye nga omusajja atandise bwe ezizo mwabirigo wasuubula engoye n'ozitambuza mu bantu ddo to ddo.
Okay. So kati mu kutambuza engoye mu bantu wasuubulangamu owino nga bw'omala ozisuubulamu owino ng'ojja ozitambuza mu bantu mulyango ku mulyango. Hi Olivia. So mu kutambuza engoye mulyango ku mulyango kati moni katandikira awo ng'osuubulamu owino. Awo omusajja we yandabira n'akwana. N'ogenda mu owino gwe wali osuubulako engoye. Omusajja we wamulabira. Omusajja gwe bayita Steven Makumbi n'amulaba omusajja n'amukwana bwe kityo bwe yakwana ne tutandika obulamu naye nga ne tupangisa ennyumba. N'otandika obulamu n'omusajja eyali akusuubuza engoye z'otambuza ng'omusajja akolamu owino. Ne tutandikanga okuyimba engoye nga ndeetera engoye nenyimba nemuleetera ssente. Kati omusajja n'akuwanga engoye ng'akwagala. Kati omusajja bwe yakwana Monica, omusajja n'amugamba bino ebibyo by'obaddemu eby'okutambuza mulyango ku mulyango mubimanyi bano ku byalo abatambuza engoye oli najja n'agamba ntunda ku ngoye. Kati Monica ekyo kye yali akola. Kati omusajja bwe yamukwana omusajja n'amugamba ebyo biveemu. Ne tutandika oyimbanga mu wino we baatugobera ku cases. Anti oyogera mpola tebawulira. Ne tutandika oyimba netandikanga okuyimba engoye nga nyimbira omusajja. Ng'oyimbira omusajja nga naye azikuwa azijja muzize. Kati we twayimbanga engoye okufuna olubuto lw'omwana. So wayimbanga engoye n'apangisa n'akuwasa. Kati naye nga naawe mulimu ssente zo. Kati mu kumpasa neefuna olubuto lw'ono omwana era nasigala nnyimba engoye. Kati ne wajjawo obuzibu bwa kesisi ne batugoba. Kesisi we yatugoba n'atuuza n'aŋŋamba Monica kati naawe obulamu obulaba. So mu kutambuza mu kuyimba engoye z'omusajja omusajja yakeera n'aggamba so wayimbanga engoye bwe mujja ng'afunye omuzigo. So ne mutambuza obulamu awo emyezi nga 7-6 n'ofuna olubuto. N'ofuna olubuto lw'omwana. So bwe wafuna olubuto lw'omwana n'obeera n'omusajja era wasigala oyimba engoye wadde oli lubuto. Nasigala nnyimba engoye paka we baatugoba twali tukolera. Naye ng'oli lubuto ng'era akwagala nga tolabawo mbeera yonna. Naye nga okola ssente n'oleeta n'omukwasa. Nga tosasula woduli watambuzanga engoye zo ng'ofiisi ezikusasulira woosula ng'ofiisi z'otwala osuubule. Bwe watandika okukolera ye wali okolera ye nga gwe tokyafissa kuterekako zizo. Kubanga nali mayi nkolera mwami. Wandiika Juma atuwadde 3,000. Kubanga nali nkolerera omusajja. Wali okolerera mwami. Nga ndowooza nkolerera okwezimba. Kale nga mwezimba babiri ne batugamba nti beera wife material zimba omwami wo mutambuze obulamu omuwuliriza omuzimbe financially and mentally. So n'olabirira omwami nga bw'ozikoze bw'ozitwalayo ng'omanyi nti mukola byammwe ng'omulimu ogugwo n'oguleka kubanga already walaba oli mu ngoye ate ali mu ngoye. N'omanya nti awo engeri gy'ali mu ngoye mwenna ebirooto byo bijja tuukirira ebyokukolerayo ka boutique. Se ekyaddako awo olubuto ne lutuuka ne luweza myezi 8. Olubuto lwaweza emyezi 8 kyekyabaawo. Kesisi netugoba we twali tukolera. Munnange abuuza tanka eri bulala tuli banaku ate n'ekirala ne wano omukyala eyalonze ono yatutaddeko okubeerako wano. Tuli banaku era yo tanka ekyaba bulala ate tanka yokka gy'olaba kati n'olaba wano kati labako ne wansi mukwana ali wagambye tanka kankulage ne wansi we tulinnye nawe ofune bulungi ekyokwogera. Munnange bwe bityo n'olaba olabye tanka yokka. Si tanka yokka tulinawo n'ebirala ebiri obulala. So bwe kuba kuseka weesekere mukwano. Tanka nti eri bulala.
Monica baveeko abo mukwano tanka eri bulala naye nawo munnange otuwaawo wabwere wakutuyamba. Monica, don't cry. Kansooka entunuza eno kuba TikTok teyagala bakaaba. Erias atuwaddeyo 50,000 ku Airtel. Erias ono atera n'otuyamba ku by'eddundu. Monica, don't cry my love, be strong. Monica, omusajja n'agamba KCCA yajja baneemujjukira KCCA we bagobedde nnyo abantu ku makubo bano abayimba engoye ku makubo. Naye labayo Monica. Ennamba ziri awo bazipina. Ani abuuza ku TikTok. Ennamba zezo zolaba ku screen. Monica kyembuuza nti KCCA okujja okubagoba gwe yali ayimba engoye ku kkubo bano abayimiriranga awo ebweru awo ng'odda ku Hamwe. Ne bagoba naye gwe yakolanga omusajja yakeeranga bukeezi n'agamba kati leero yimba ezo. Kati ye nga bw'amala okuwa oyimba engoye yaddawa nga mulina branch anti ng'olwo agenda n'anoonya endala ze munaayimba. Nga zinoonya ate Bankunnyonnyole ntya anti ogwo omaze ssente z'okoze omuwadde ssente. Kati ng'alina okunoonya engoye endala ze munaayimba enkeera. Kati ye nga gwe yakolanga n'okulaba nti kati owezezaawo ssente mmeka ng'ensuubule we bityo. So nga gwe agenda n'asuubula n'akuleetera. Tewafissaako wadde ku ssente z'okoze nga bano abakazi boogamba nti kankubeko enjawulo ntereke. Saakubanga njawulo kubanga nange nali njagala engoye ze nga wonna nti oyagala bizinesi ebeerewo kati nga ngamba ate ng'omanyi mukola kyammwe. Wennaayawula bizinesi neegwa ngenda kulyawa. Era nakozesanga mazima awo nakolanga 2 era nga mugamba nkozeeyo 2 oba 3 nti nkozeeyo 3. So nga waliwo wookola emitwalo nga2 ng'ezimu agenda kusuubuzaako endala mutereke. Anti era nga akuwaako 5 ez'okulya endala n'agenda n'ayiya. Abali ku TikTok ng'oyagala bambi okwogerako ne Monica sindika request. Tewali buzibu tubaaniriza. Bambi okumugumya okumuzzaamu amaanyi n'omukansolinga ba sweet. You're welcome. Owa Kampala still tetuganya obulanga obukuba tubulabye naye yiwawokko ku mubiri tulina omwana wano gwe tuli mugezaako okuyamba. My network is not clear just. Teri clear. Teriiko ku TikTok. Awali nze abadde avuddekoko. So YouTube yo bange twagivaako. Check your Airtel for the lady. Anonymous. Agambye I check my Airtel. My Airtel ndabako 3,500. So Monica, you have okay. Bambi nsaba tutapinge screen abali ku TikTok. Sound please bannange. Ono nakawere mikwano wa weeks. So agenda ko may I have her number please. She doesn't have a phone. Ezo number ziri ku screen ko mufunira. May I have zezo zolaba. Nze nga siwulira. Muwulira oba temuwulira mumbuulira bali ku TikTok. Network mpola mpola tugenda bikwata mpola. So Monica wangi obadde okyaŋŋamba webatugoba ku KCCA eneegoba abantu ku kkubo. Nantuuza nangamba Monica tewakyali ssente. Mbuyongezaako ku ddoboozi kati. Nantuuza nangamba nti Monica tewakyali ssente. Badde nsabuddeyo ewammwe. Nange wentatenkanya kyennaaba nfunye oba 5,000 nzijja okusindikira. Nange nensalawo nzireyo ewaka. Noddayo ewaka. We noddayo ewaka nendowooza nti omusajja akyali ku nze. Bwe nali sikubye essimu teyankubiranga.
okuva bwe waddayo ng'olubuto lwa myezi 8 omusajja bw'otaamukubiranga ssimu nga takuba bw'otayogera naye tayogera naawe nga tayogera nange nengezangako mwekubako paka we nazaala omwana omusajja era addamu ebyo byakubuzaabuza ate sokolindeko ndi bize tujja kwogera edda nga omayi kale nze engeri gye nalina omukwano saakitwalanga nnyo nti kikulu bambi ali bize yes n'omuwuliriza kuba wali muneeto kisuubira n'abeewaffe ne bagezangako mwekubako buli omu n'amukubira ng'alaga nti ali kunze naye nti takolaki talina ssente ndi bize nja kuddamu bakubire naguma paka we nazadde ono omwana so n'oguma wagenda wava e Kampala n'oyingira ekyalo n'oguma omusajja nga enamba ereeta Nakawombe Shifa esooka MTN eddako Airtel so n'oguma n'ogamba kanzaala tojjukira yito weesevingiddeeyo ka ssente zombi zireeta Nakawombe Shifa mikwano toweesevingirayo ka ssente nga ggwe zonna ngirayo wadde 10 omusajja ansuubiza nti wonnatuuka okuzaala ngenda kuweereza sente teyaziweereza nti ngenda kuweereza obugoye bw'omwana nange nembeera nga ku kirimbo ng'ava ewaka mbagamba agambye waati agambye agenda kumpeereza kyokka ekisinga oluluma ono yabeeranga mu Owino nga batunda bugoye bw'abaana wadde okugenda mu Owino ayiribeyo obugoye bwetaana abuwe emmotoka ebutwale mu kyalo gye yali mukazi wattu engalo y'omumazi yero ali kyekyo kye bayita kamuli bambi kaswiti bakabike nentuuka ne bannongoosa bakulongoosa ono wa C-section bamusala ekiso mukunongoosa famire yange yeyasondera sente zirongoosebwa ate nazo ng'omaze kubeera mu ddwaliro nga wiiki n'abantu bamuzira kisa eyo ku kyalo ne bampa ku bugoye bw'omwana naye buli omu ng'addira nti nyinayo omwana wange akagoye kaako kamufunda ne bakuwa omuntu yali yeetundira obugoye naye before nga tebannampa bugoye nali bantwala mu theatre muganda wange yakubira bba wange namugamba Monica bamutwala mu theatre naye ogoyina kyoyina takyali bbaawo tatawa kale Steven bamukubira Grace atuwaddeyo 13,000 tweyanziza Grace mukwano ne bamukubira omusajja ng'ogenda mu theatre ne bamugamba omukazi tugenda mulongoosa naye tuwadde ki yagamba ne bazadde be balabirireko omwana waabwe bwe bamusaba nti nabeeko kyakola n'agamba nti nammwe omwana wammwe mulabirireko bamuyambe balabirireko nivaayo netudde ewaka bwe twadde ewaka abazadde nabo ne batandika okuŋŋambanga kubira bbaawo akolewo ati kubira bbaawo akolewo ati nange nengezangako okukubira omusajja olwo maze okuzaala bakugamba kubira bbaawo olwo nabo bakooye bakozeeko kye bakoze bagudde mu mabanja nabo embeera si nnungi Fortunate atuwaddeyo 15,000 paka we natuuka ne baŋŋamba gende wa bbaawo naye atandikiraawo ewaka ne bakugobayo kwe kutambula nenzija wano wenajja wano tewasooka mu Owino wanti nkugamba netambula nengenda mu Owino anti 10,000 lujjayo nengenda we nali mmanyi we bandagirira omusajja woosuubira omusajja waali natuukawo nga bangamba omusajja taliiwo nengamba kaŋŋende kasita manye ewaka gyali naye kyo bakiyita 820
tutandikira awo wenatuuka omusajja wemanyi mumikwano gye mukwano gwe nanyamba Piisa agambye omusajja mute ojja funa omutuufu naye ng'amaze funa kyakkola ng'ateredde. Agnes Bukyana, check your Airtel, I've put 100,000. Let me check. Ne tumukubira. My Airtel is here. Teziriiko sweetheart. Ne tumukubira yino Airtel mukwano Agnes teziriiko emitwalo 10. Agnes agambye atuwadde emitwalo 10 naye sizirabako. Ono Frida yatuwadde omutwalo. Christine 15,000. Amina mutwalo. Buli omu muyina wano. Abdulaziz 15,000. Tekuliiko mitwalo 10. Elias 15,000. Grace 3,000. Fortunate 15,000. Tewali walabika mitwalo 10. Fearing my boyfriend. Grace toyanze 3,000 twazirabye. Agnes Bukyana Airtel yino teziriiko 10 sweetheart. Omusajja Mowino n'akubulayo. Oli nakawere nno oguluba wiiki 2-3. N'ensawo yange ku mugongo. Ng'okutta ekisawo ku mugongo. Ng'okutta omwana. Oli wa Lukindo, oli wa Kiso. Oli nakawere wa wiiki 2, oli Mowino onoonya musajja Segganda. Onoonya musajja eyakufunisa olubuto eyali bbaawe bwe mwateesa ne mutta ekyama ne muteesa mutandika obulamu. Oli nakawere wiiki 2. Oli Mowino omunoonya mudaala ku mudaala, kifo ku kifo, street ku street mu kibuga Kampala wakati. N'akubula. Nojja waka toyina na ssimu. Kyokka we yajjira mu bulamu bwo wayina essimu eya smart. Wayina akayumbako k'opangisa. Wali otambuza n'engoye ng'olina kapito wo mitwalo 2-3 nga mwotambulira. Yine Airtel Jennifer atuwadde omutwalo. Banange thank you Jennifer. Kati wenatuukayo mukwano gwe namukubira namugamba Lindako Monica. Ovudde Mowino gwe n'ogamba bambi tweyanziza Honorable Priya ennamba erese Fortunate. Ereeta Nakawombe Shifa mukwano. Tugezaako Monica atandika obulamu afune treatment ajjanjabwe. Kwegamba story empanvu bino bitiisa birimu n'omwana omukola ekikyamu. Birimu omusajja omulimba mbu si mufumbo kumbe yali mufumbo. Birimu bingi story ekyagenda maaso eya Monica. Birimu amalogo bitiisa. Okitegedde era we tuli wano n'omwana tali bulungi. Nkozi kiri mu kiita kiti ekirwadde ekireego. Ekireego simanya ate ne akamuli ko twalabye omusawo. Bamuyita ani Mulerwa? Tebamuyita musawo bamuyita Mulerwa. Twagenze nange bana eno program endabisizza ebintu kwe kugendako ewa Mulerwa nange ne mmanya nti wabaayo Mulerwa ku kyalo. Harriet, yesterday I sent for that girl oba wazira twazirabye mukwano. Thank you. Twazirabye era twagenze mu ddwaliro ewa Mulerwa. Mulerwa munnange gye tujjanjabira omukyalo ono ne tuteekayo ka deposit treatment n'etandika erabika egenda twalanga wiiki. Ewaffe waliwo omukyala avumula ekireego bambi. Naffe tulina ono gwe baatuwadde katusooke tulabe we bitambula. Obwakabaka bwa Sitaani. Okay. Kati wamu obadde okyatunyumiza n'ojja n'ogamba owaayi manyi omusajja gy'abeera sigenda kwemenya kaŋŋende ew'omusajja. Waliwo akameseji ku MTN kamale kalaba. Olikiriza atuwaddeyo omutwalo. Yono alabika Lex Vislia senti atuwadde ogumu 10,000 lujjayo. Atuwadde omutwalo ekireego mu kyogero bateekamu olunyereketo. Kino kikambwe. Twatandise amadagala mukwano.
baŋŋambye birina kuba habo. Twatandise ggulo. Tutandise leero nti kubanga mulimu naziza leero. Tutandise ejjo twafunye eddagala kati. Wow. Waliwo wano muzira kisa atuwadde emitwalo 10 ndowooza giri gye badde bagambye bannaaye. Thank you so much. Ye weeyanze Monica bakuwulira. Neyanziza nnyo kamala okutereezaako. So have mercy on you. Thank you dear. Kamulaba alabika ali wano. Bambi agambye for Pampers. Tweyanziza nnyo mukwano, tweyanze egezituuse. Eri 10 wandiikawo Fiina agambye tugulire omwana Pampers. Bambi tweyanziza mukwano. Thank you so much. Bambi kayonka. Ninga katuuyanye nnyo. Kiri okay. Nabeera ng'atuuyana. Ye Trisha zikola tweyanziza. Ebbiri tezigula ekitole kya sabbuuni. Toyina gy'owali gye tutagenda kwogera gye bagoba nga bakulangira sabbuuni nga n'ebbiri ezigula sabbuuni toziraba. Negwe gy'asomanya okukabirira omusajja gwe wazaalira omwana n'ogamba nti kale yandiŋŋambye 15,000 ziizo bulayo akamere olye walayi nga tayana bimanyi oba walidde oba towalidde. Harriet Love Kajambo sweetie, how are you? Wamma obadde otunyumiza omusajja nze ku Monica kwe nalabidde anti nze mmanyi lwaki ku Monica kwe nalabidde nti omukyala asobola. Monica yagambye ejjo gyaswe twabadde ne Monica nga tutudde wano. Yagambye nze banaye n'ekyenda saakirabako bino bagamba nti nakawere wuuta ku kyenda bakikufumbire kale nga yeegomba n'ebyenda neyeegomba n'obuugi. Baana mmwe bw'oba olina obulamu bw'olimu nga bwe bagamba ebyenda bya nakawere n'atakirabako neyeegomba ovula empya. Omwana yayogedde ejjo n'agamba Sarah ereeta Sarah atuwadde kakaaga 1000 lujjayo ze 15,000. Bannange tweyanziza twalina obugalo wano nga tukubira ku bantu obugalo. Gomanyi noweegomba ekyenda you people. Hey. Bambi tweyanziza sweet Harriet. Noweegomba ebyenda n'ogamba maama bannakawere empulira babafumbira ku byenda nga gwe kitegedde ekintu ekyo. Bannaaye obugalo mwenna abalina kyemwatuwadde. N'agamba nze neegomba okuteekwa ku mubiri omwana wange akagoye nkalabeko nga bakasabuukuludde kapya nga kake. Gomanyi ku kyalo okutuuka osaba obugoye nti olinayo ku bugoye bw'otakyakozesa. Get her some offers bambi if she feels like it. Ali wano yeegomba okulya ku kyenda yesterday. Nawulidde nga n'ennaku enzita n'agamba bannange bino bye bagamba mu bannakawere nze nalya biriŋŋanya omwezi mulamba nga ndi nakawere. Peace bannange. Neyeegomba ku buugi bino mbu bakuteereddemu amata owute ku buugi. Omwana amuyonka teri kivaayo olw'enjala. Akaana kasigala kakaaba kuba ebbeere kasika kkalu. Banaye obulamu bw'ensi eno you people. Olwo oyingidde owino omusajja abuze. Tweyanzizza waliwo omuzira kisa ennamba ereese amannya ndaba Susan atuwadde 15,000. Kati waliwo omulala ennamba ereeta Sylvia atuwadde 2.5. Bannange tweyanziza nti oba towulikika weeyanza naye tebakuwulira. Sylvia atuwadde 2.5. Ani yamuzaalamu bannange omutunoonyeze
kati si oyagala mutunoonyeza mukulu anti gwe tunyumyako gwe tuli mutunyumyako wamma batuwadde. Thank you so much. Tina, thank you dear. Nsaba nange mundeke kuba obulamu bwa singo maama tebunyongera. Kati ayagala ki? Akole ki? Agambye anywedde ku buugi ate era osobola ogireeta. Waliwo Harriet atuwadde omutwalo era yono Harriet Love waffe ntaddeko 2,500 ziri 2,500 ziri jasi ndabye ng'ebiri kitu 2,500 Sylvia ziri 2,500 sebiri kitundu ne Anna atuwadde 2,500 kyeza ze 2,000 500 bijjayo ziri 2,000 Anna 2,000 ne Sylvia 2,000. 2 weeks nga ndi nazaala sezaala abbali naye n'okufumbula akatogo k'ennyaanya kyagaana mwana gwe kaakati munnange ye alina essimu talina ssimu ezo ennamba zolaba ku screen k'omufunira naye bw'oba ogimugulidde swiiti tweyanziza tugimuwa. Harriet Love tweyanziza omutwalo gutuuse mukwano Mukama akuwa omukisa. Munnange tukomye wali Mowino omusajja n'akubula gye mwali mukolera nojja ku kyalo nga bw'ogamba nti kati ebyo byonna n'otambula mu binnya oli ku booda era nalinyawo ka booda naye nga ssente zookyayinamu. Nali ninamu 2,000 nga zensigaza. Allahumma swalli. Oli mu tawuni wagenda nno okuva gy'owava Kayunga ng'onoonya waali Irene atuwadde 5,000. Banne tweyanziza Irene 5,000. Shifa nange ntaddeko akatono mukwano. Irene, thank you tuzirabye sweet. Kati n'ogamba kanzije ewaka we twali tubeera ne omusajja wange mukazigo n'otuuka ku mizigo kyekyabaawo nga yavaawo dda wanje nga yavaawo dda ng'omusajja yasengukawo n'atakugamba ekiki kati nentambula nenzija wano wono omukazi kati kukuba bambi Nagawa atuwadde 2,000 Teresa Nagawa waliwo omukwano gwe ne mugamba amunkubirireko we bamukubirira ne bamugamba monikaze n'abagamba oyo mumugambe nze nasenguka yeeyo sikyabeerayo n'agamba oyo mumugambe nasengukayo eno sikyabeerayo ate n'ekyokubiri kati oli mundi namugamba muleetewo mutwale w'obeera kubanga kitegeeza mukwano gw'amanyi gy'abeera n'amugamba abula tonzita leka tonzita n'amugamba ndeka tonzita Jerry tweyanziza eriko Nagawa teekako stroke Jerry kati nezijjawo omukazi nentuula kabalaza watuula kabalaza wano okulinaana woono omukazi wa Kabaala iye nga bimpeddeko nga mbakatinzirewa saawa olwo 12 ninye nzireyo waka gye bangambye nti tambula ogende bawa atandikiraawo nkole ntya konze kati Mukama teekeze ennamba ku WhatsApp munnange ojje bonaaba oli wattuyamba otuyambeko nga Mukama kati yamanyi netuulaawo nga bimpeddeko n'otuula kabalaza k'omuntu ng'enjala ennuma ebbiri z'obadde nazo zirinnye naye nebaako wentuusa nengivaako Surayina lindako Surayina Akamutorana atuwaddeyo 600 naye 1,000 lujjayo ze 5,000 neyanziza nga enjala ennuma sirina wakukira omwana naye akaaba sirina mabeere. Walaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omwana akukaabirira muwere wa wiiki meka 2-3 agwezezza leero wiiki eyokusatu leero omwana leero wawezezza wiiki eyokusatu okujjula
weeki okusatu ejjudde leero ng'oli n'omwana ozunga naye taata we yeekwese n'agamba temugeza ne mumulaga w'embeera temunzita ng'alaga nti watuukirawo oba mugugu temundeetera mugugu saawa zino temunzita nembeera mu bulamu obw'okusoberwa kwekujjawo omukyalo ono kwekunsaasira n'akulonda kabalaza nandeeta wano kati omu ku baali waakolera kabaala omu n'akwatibwa ekisa kwekungulira Rolex gye neebakirako kuba oli kuba omukyala ndako just a minute tulina wano muzira kisa 10 lyabadde lyazedda zeezo badde manyi waliwo atongedde 10 zeezo zazedda kwekunonda nandeeta wano muyandeeta yafuna wantu ne wabaawo akugulira Rolex n'akusaasira ng'akulaba ofa enjala nga nfa enjala ye mukwano neera ne tuddamu ne tugezaako amasimu g'omusajja nga yagajjeeko bwe yamala okugamba temumuleeta wendi temunzite essimu n'aziggyako Shian tweyanziza omutwalo nagulabye ddiya true story you need a business talk with me enamba zizo ziri ku WhatsApp tutereko message tujja kwogera when we're done here omusajja n'aswitchinga off essimu omusajja manya nti ebyange biwedde kasita yajjako amasimu kuba nali musuubira okujja wendi kale agambye temunzita naye ajje we tuli alabe tuli mu mbeera ki naye teyakikola toyinayo ku bantu ba musajja b'omanyi nti essimu bw'aba agijjeeko waliyo balamu bo nazaala enkeera nawa omukyala sindike request mwogereko ne Monica enkeera nempa omukyala ankubirireko ku mulamu wange ono omukyala eyakulonda ow'ebbaala n'omuwa akubireko omulamu w'essimu we yamukubira yamugamba abo basiru bazadde b'oyo basiru mbuki bazadde b'oyo basiru osindika otya omwana gye batamwagala bwe baba balaba ng'omwana abalemeredde mu bugunnyo mumutuge mumutuleetere tumuziike bakugamba kwata omwana omutuge bo baziike ogwo nagwo omugugu guve mulamu we yagamba omwana mutuge mubale mubawe omulambo bo baziike omugugu gubaveeko ogwo mpulira nasiriikirira we nnali kubanga okugamba munno alumizibwa ebbanga eryo lyonna nti atuge omwana we amubawe mumuziike nga n'ekiso kyennyini akyapookya nakyo ddala ddala tobeera mukazi kubanga wobanga naawe oyita mu bulumi bw'okuzaala oyagaliza omwana wa munno bamutuge bamuziike kubanga olw'obuyambi yayogera mulamu w'omukyala mukyala n'akugamba ye amagezi gaakuwanga ggwe eyabazaalidde nti mutuge omwana nkiraba Sweet Mura n'agamba tutuge omwana era ye alinze kuziika kyalinze kwegamba nti ye tebimukwatako bambi Sweet Mura ate nga bamunnyonnyola buli kimu nti wensula embeera gye ndimu omwana embeera gy'alimu naye ye nalaga nti ye tebimukwatako Fortunate Nensiima atuwadde 15,000 Fortunate Nensiima thank you so Mura ye alinze kimu obuyambi bw'asobola okukuwa kumpa wenziika mwana kukuwa woziika omwana kyayagala Sweet Mura kubanga era kyekyamuvaamu wow mpulira kati nobeera ng'oli awo oli mu bbanga era kati nasigala mu bbanga abeewammwe gye wali jjajja naye ali bw'atyo bw'atyo naye alina ebizibu bye jjajja tali mu mbeera nnungi tali okke tweyanzizza namba erese Saafiina atuwaddeyo 1,000 waliwo Saafiina akuwaddeyo 1,000 neyanzizza nnyo
Mukama yandikikoze abantu ne tuyamba omuwala ono bambi ne bamulabako bambi ne bebi ono n'abaawo bambi ndaba mutwalo wano ate nkugambye mutwalo then tuyinawo noono ereeta Teddy atuwaddeyo 2 ekitundu bannaye tweyanzizza ba sweet bannange Mukama yandikikoze ne tumuyamba ngenda mukolera live tumuraisingireyo ko tukoleko leero tukole enkya mbeereko tulabe nga tumufunirayo akasente afune waabeera tumusitokingire ebyokulya bamujjanja awone bw'atereera tumufunire ekyokukola nze kasita munnyambako ne tumutambuza wano obulamu wano olutereera bw'ati weewali wagenda okukola naye kati okuyita mu kaseera kano kuba tasobola kukola wakiso yeetaaga bujjanjabi kozi wangambye naawe eddagala lyennyini lyewali okozesa empeke ne tube wali okozesa tewali jaswandika Juliet Nalumu atuwaddeyo omutwalo. Oh God, I wish bannange Irene ku YouTube omumbejja Irene agambye Mukama akikole omwana awone bambi musindike request mogereko ne Shifa doesn't mean it's end of life. Be strong. Kituufu mukwano guma basingo mother. Thank you 1860. Webale Mukama akuwa omukisa. Hello. Wanji mukwano. Wajebaleko. Kale sweet wange nawe jebaleko. Webale tuweereza ku buyambi ka message twakalabye. Dinako katini deza abuuza baby package tugeze tusobola parkinga suitcase ne tuteekamu blanket ne tufuna akaliri kana akafalisa akabaako net ne tufuna kano akaliri ka baby kopanga ne tufuna obuntuntu like emitwalo nga 5 osobola okukolera baby package ng'afunye obuliri obusuuka obugoye byanaaba and everything ye mukwano with 500,000 tusobola ye mukwano Jerry soko oyogereko ne Monica kuwulira mbadde nsooka kwebaza Hope Shifa kubanga oyambye abantu bangi naye ekyeŋŋumyako omukyalo oyo oyo agume abantu bangi nnyo tuyita mu bintu bingi naye Mukama n'atujjukira ne tubeera obulungi tujja kubeera naye buli onookola live yali ozze ku sayiti ye tujja kubeerawo naye kye tuba tukola tumugumye tumuzzeemu amaanyi tosuula mwana wo totta mwana wo ekyo kyenda kyo eri famire sooka ogireka ebbali omanye nti kati oli wekka Mukama wakuyamba n'ova mu buwannakawere obeerabire Mukama wakuyamba n'ova mu buwannakawere n'owona Hope agambye agenda kufuna ekyokukola ofuna ekyokukola ojja kuyimirira afune kasala nga kumulima asulawo kuba ayagala okukola abeera obulungi ate nange nkusibirira entanda naye wooba ofunye maaso eyo tokaaba Mukama ajja kusangulaga amaziga gokaaba gajja kufuuka essanyu lyo naye wooba otuuse maaso eyo n'oba bulungi bw'owulira ng'omuntu ayagala okuyambibwa naawe omuyambanga ffenna Mukama tulina abatuyamba kati ensonga lwaki naawe wavamu nogaa 50,000 ziizo kaziyamba omuntu omulala okushifa guma naawe mpulira bye bakwogerera bingi naye Mukama ayimiridde naawe ate era ajja kukuyamba era tukyayimirira naawe fe abakwagala gye tuli olumu tubeerayo nga tusirike naye tuba tumanye ekituufu n'olw'ensonga eyo kyekyo kyamadde njaga kugambako omukyala tokaaba guma oyo omwana ajja kukula akusanyuse mu bukadde bw'ojja okubiresibwa omugabe mwana wange sirina sukaali yoyo ekyenda kyo kyekyo tewaliwo muntu asinga kwagala maama we nga mwana we so Mukama abagumye Mukama akugumye ojja kuwangula
neyanziza katusabe mukama abantu bonna batuwe ku kuyambya ow'ettaano ow'ebbiri ow'esatu kyonna kye tuba tulina kukiwa omukyala asobole okubeera nga mulamu wamu ne bebi. Tweyanziza mukwano. neyanziza Kale mukwano mukama abakuume. Ya bane tweyanziza tulina omukyala bamuyita Daisy agenda kugula ebintu by'omwana sente agenda zituweereza enkya. Agambye tuggyeko pakeji ya bebi masuuka buliri bebi weyeebaka katolaba wano batuwadde lodge like ayina kaloogi mweyeebaka tukasasula gumu kitundu buli lunaku. Omukyala eyamuyamba kyokka n'omukyala eyamuyamba naye mukozi wano sigamba nti wakaawo kyokka mukozi kati ono abeerawo twamaliza nga tulina okukola ki ate okubeera nga tusasula buli lunaku nga tulusasula asobole okubeerawo. Kati omanyi gwe omwana wo you people omanyi okukeera n'onaaliza omwana wo mu bbaafu za loogi nga taata we waali mulamu mu buloogi omujja abantu be baguza abeetunda nga ze bbaafu. Mukama Katonda wange natunuulidde ebbaafu just genda ogireeta ebbaafu omwana mulwamunaaliza abantu balabe kyenjogerako. Daisy agenda tugulira kuva ku bbaafu pawuda oyiro byonaaza omwana kitegedde. Daisy agenda kavalinga pakeji omwana kyamujjanjaba tusabawo. Nino otunulira kaloogi ng'oli muntu mukulu tosaana kayingira. Naye nga muzaala waali akwana n'abapya namufumbo yalimba omwana ina hawaii mukwano Sikuwulira bambi gyebaleko gy'okola. kale mukwano nawe gyebali. Kifanga sikuwulira. Kale mukwano naawe gyebaleko. Kale bambi gyebala emirimu gy'okola egy'okuyamba abantu n'obazaamu essuubi. Mpola mpola mukwano tugezaako. Nange ngenda teekako ku 50,000 ze nsobodde kuba I know what it means okuba single mother. Ffenna twali tubiyiseemu twali tubaddeko mu mbeera n'oyagala okwetuga n'omwana wo. Kale mukwano tweyanziza bantu. Shifa, how can I do like at times mulamu nange lwemanjagala nkufune naye maama nga mwe muli baserebu tomanyi butya bwaku reaching out. Ezo ennamba z'olaba ku screen ziri ku WhatsApp era bw'ozigendako obunfuna. Ziri ku WhatsApp nakyo oluusi oyinza okuba ng'oziwa aba PA kind of. Bwegenda kwolaba nti tokigezesezzaako bwe kigezesa olaba oba tonfuna. Kale kantekeko 5 ze nsobodde kamaama kama 10 naye beera muyitamu. neyanziza nnyabo. Bale nnyo bangi. Bambi tweyanziza nnyo tweyanze. 26, 21, 27. God, bambi tutapinga screen mukwano. Tweyanziza Juliet Nalumwa atuwaddeyo Juliet Nalumwa otuweerezza omutwalo bambi. Thank you so much. Muno ebbaafu y'abakasitoma mu loogi n'omwana nga gyanaabiramu. Jjukira abamu bakozesa obupiira ne babusuula mu mabaafu gano ng'omwana mwanaabira. Obeera bubeezaawo nga toyagala muntu kusharinga ttawero yo
naye ng'omwana w'omusiimuuza ttawero ya loogi gyasiwandiika Morini atuwadde emitwalo 2 wano amannya genda bagensoma waliwo Prosi atuwadde 15,000 Prosi atuwadde 5 Morini emitwalo 2 omumaze then waliwo ne Juliet Nalumu yatuwadde omutwalo badde Cent 20 ketuyanza mukwano Morini yes tuziwandiise nawuddukira ewa mulamu wo n'agamba omwana mutuge kyenninza okuyamba mutuge Grace atuwadde 15,000 muwandiike ezo namba nkwano eziri screen ziri ku mobile money kyokka ekisinga okunnuma nti oyo omusajja yasanga ono omwana atamusobola bwe yeekolera gwe n'omukwata n'omutwala ewuwo omusasulidde akazigo k'osasudde kuliko obusente bwe lwaki abawala be mwagala okulyamu obuli mubalimba nga bemugenda okubawasa lwaki oba omulimba mugambe nyina mukazi wange nkwagalako byakiyaaye siina we mutwala lwaki oba olimba omuwala nti ngenda kukuwasa kati omujje ku mirimu gye bambi yenna ye alese obulamu bwe I'm a bit angry with these young girls I'll give her 100,000 send me the number ezo enamba ziri ku screen mukwano zireeta nakawombeshi amuweereze ne ku YouTube kuliko ayagala enamba Hi, Mami Shifa, how are you? I'm okay, dear. How are you, mukwano? Ode bulungi mukwano? Ye mukwano, Sulaina atuwadde omutwalo just muwandiike. Ye mukwano. Enyinza okugamba maama wa mwana guma fenna twakiyitamu naye oba oyinawo kadomola ka gundi buno obunaikiriiteemu nga koliko ekitandikira fumba ku mazzi agookya bwe bakenga kyabugazi oteekeko akagoye ku lukindu oyiseeko amazzi gotadde mu kadomola oyisengako amazzi oli akaliro YouTube baagala namba thank you Nisima twazira mukwano tetukuwulira nga tayogera oh God fenna batulimba mwanagwe yamusanga yeekolera alina akazigo ke kale ng'asooka affordinga okwepangisiza kubanga already bw'aba yasuubulanga engoye n'aziyimba mu wino kitegeeza yali yeekozesa si kyo wali self employed si kyo Monica nga yeekolera oba akoze ebirije n'amanya nti wangi mukwano hello yes nedda mukwano amazzi ago agateeka mu kadomola terusobola kutana kuba kyemugamba nange nakikozesa empeka zimpaddeko siyina sente za kugula ddagala nakozesanga akadomola amazzi agaguma ogateeka mu kadomola jukira gaba gookya akadomola kabuguma oluliro si mazzi ogateeke ku lukindu kuli direct wabula tukozesa guno omuliro gw'omuki guva mu kadomola kyekyo kale mukwano tweyanze sisobola muwa butwa nga nange nina olukindo sisobola
kuba ate embeera ye gyalimu gye nayitiramu ddala. Nga naawe omusajja kati mba sisobola muwa butwa. Ate nno ennaku zino lwakuba nkindo abasinga enkindo bazinyiga ne ziwona na bulungi. Babanyiga ab'enkindo babanyiga naye tebamanyi nyiga gye basobola banyiga abamu. Ng'olukindo olwo terugendako mazzi balubikka n'anyiga muno mu sayizi mpola mpola. Naye akadomola akayisaako. Joan atuwadde omutwalo bane tweyanza Joan waliwo Catherine naye atuwadde omutwalo. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.